provisions of Article 23. Olunaku lw'eggulu abasajja abadde batambulira mu mmotoka ekika kya drone bazzeemu ne bakwata omubaka wa Makindye West Alan Ssewanyana nga yakayimbula okuva mu kkomera ekigo era ne bamutwala mu kifo ekitaategeerekese. Olwaleero munnamateeka wa Alan Ssewanyana omubaka Shamim Malende atubuulidde nti Ssewanyana yakwatiddwa ab'ekitongole kya CMI era ali ku kitebe kyabwe ekireka nga bannamateeka babakanye ne kaweefube ow'okumununula. Okusinziira ku information gye tufunye n'okunoonyereza ko bwedda twetolola nga tuva poliisi ku poliisi nga tumunoonya ne tumaze ne tutegeezebwa nti ali ku CMI ekireka era ekkubo lino ne tugenda okukwata okusobola okubeera nga tugenda okweraba nsonga ki ezamukwatisizza ne interrogation ki egenda mu maaso ku byonna ebyamutwazizza mu ngeri eyo. Tulina okubeera nga tugoberera amateeka fenna era omuntu abaana akwatibwa nga waliwo ensonga yonna emwagaza okubeera nga akwatibwa abeere nga akwatibwa nga amateeka bwe galagira aweebwe n'omukisa okwogera ne famire ne balooyazi be n'okutegeezebwa musango ki ogumutwaza nawa gy'alaga. Malende ategeeza nti n'okutuusa olwaleero Ssegirinya Muhammad naye akyawagamidde mu kkomera era nga kino kivudde ku bulipo obuli mu mateeka. Shamim Malende agamba nti mukadde kano bawandiikidde kkooti bagisabe bawe olukusa okukyusa muntu alina okweyimirira Muhammad Ssegirinya ave mu kkomera oluvannyuma lw'omubaka Francis Zaake yamweyimirira okufuluma eggwanga nga Ssegirinya tannaba kuyimbulwa. Tutaddemu okusaba mu kkooti olunaku olwaleero International Crimes Division nga tusaba okukyusa Shuritomu mu kifo kya Honorable Zaake tuteekewo Honorable Joyce Baagala oba Honorable Nsanja. Era nga application eyo tufunye omulamuzi ayitibwa Susan Okalani era nga egenda kulirwa ku Mande ku ssaawa 4. Ekyo nno kiba kitegeeza nti senga omulamuzi aba agikkiriza oyo omuyima omupya gwe tugenda okuteeka ku mpapula Honorable Ssegirinya Muhammad asobole okuva mu kkomera ku Mande. Kinajjukirwa nti omubaka Ssegirinya ne munne Alan Ssewanyana bakwatibwa ku bigambibwa nti balina omukono mu ttemu ly'ebijambiya eribadde limaamidde ebitundu by'e Masaka gye buvuddeko era nga bano baggulwako emisango egy'obutemu n'obutujju. Ssesanga batte BBS Telefina Gambuuze.